Ekinkolimya olunaku lubadde lw'abakyala temubaddemu bufuzi bwonna nti oba nuupu oba NRM oba biki. Abakyala bamaze obudde bwabwe bakoze ebibagenda okwolesa babadde balina emizannyo balina katemba waabwe balina ennyimba olunaku lubadde lwalina kubeerawo nga 8 ne baluyimiriza ne bagamba lulina kubeerawo leero nga 23 abakyala ne beetegeka bangi emiruka girimu 4 kuliko Jandira, Luwule, Sokolo ne Kikalaala. Era badde bagenda sooka kukumba kuva Jandira bajenga bakumba bajja ku lunaku lwabwe. Nekyasinza otumalamu amaanyi ng'olunaku simanyo lw'abannuupu. Netulubaddeko kintu kyonna lubadde lwaffe bakyala. Abakazi tulina ennaku eyaffe etuluma abakazi balina ebyabwe badde bagenda okwaniraani Honorable Sekigozi. Abakazi balina ennaku ebaluma. Mwafumbe emmere bulungi era nze boola olaya musirike nze mulaba twasuze bampadde mu apartment yakufumba twasuze tufumba emmere nejja buli kimu badde bakifumbye ku makyemba zibadde zinaba kujja naye abantu bagudde mu mmere bagiyiye bagippe basirikale bagippe emmere abantu balidde enva mbisi enyama mbisi buli kimu kibadde kibisokoleka amatu gabadde gayidde n'omuceere n'emmere yonna abantu bagiguddemu era mbadde mpita maama Senninde ajje ku bulawungi atwetole kuba ngambye abakyala ndi kakiiko k'abakyala ndi sekuritale ngambye abakyala bonna bakwate kadi ze NRM basizeeyo bazikyuze bazizeeyo naye Sekigozi oye tugenda mu obululu bamalezi kompyuta wange ali muno mu mutwe gwebatemuleetedde ezina lyange libadde muno mu kiwato kyokka kati nga nkitegekeddeyo okuyimba okuzina ebikwate n'ebintu byange bibadde ntegese ebirime nzija tubyolese kyokka byonna bifiiridde awo bagambye eki munnange batugoba bugobi batugamba bugambi bututu babukubi soko tulage mu zina gye badde ogenda zinda mu bato ezina atagweleta ati jebalakayo kwata owacho kebawa abakyala b'Essokolo ne Luwule tebatuwadde ekitimba ng'abakyala kibatuguluganga webatusasula sente zaffe zetwasasa tutandisa kubayesako buno obuli batwekyala weyazisi Tuna interview mukolo gw'abakyala olunaku lw'abakyala era kuba ezitandika mu nalo ogwokusatu olunaku lwa leero nga 23 March 2024 tubadde tulina enteekateeka ey'okujjaguza olunaku lw'abakyala Busiro South naye nga abakyala b'omu luka gw'Essokolo ebyalo Luwule Jandira be bateeseteese omukolo guno era nga abakyala obukulembeze bw'abakyala obwa local council wamu ne council etwala ekitundu kino baavayo ne bawandiika ebbaluwa era ne bategeeza poliisi nti tugenda kubeera n'omukolo guno mwattu OC w'ekitundu kino n'atukkiriza era ne batugamba tugende mu maaso tukole enteekateeka. Tumaze emyezi 2 nga tuteekerateeka abakyala beeteekateeka okukola omukolo guno nga bayimba nga bagenda okwolesa ebitone byabwe sekyo kyokka naye nga bagenda kwolesa n'ebintu babadde bagenda okukola leero nga bagenda biteeka Akatale ensi esobole okubalaba. Tuteeseteese omukolo ekyennyamiza ekongezi k'eggulo kwe kufuna essimu nga batutegeeza nti twafuna lukusa luteekateeka mukolo guno era omukolo tuguteekateeka mu bukyamu naye ng'ensonga enkulu teyafunye intel nti omukolo gwa National Unity Platform era ng'ensonga enkulu nnyo n'omusango okulu gwennyongedde okutegeera leero tiwobeera ng'olina kyokkiririzaamu naddala ng'okkiririza mu kibiina kya National Unity Platform toyinza kuteekateeka mukolo
tolina kyosobola kukola kubanga kiba kikontana n'amateeka ga gavumenti. Naye nze nga munnamateeka kimanyi bulungi nnyo eddembe ly'obwebange ssemateeka lyetuwaffe ng'abantu okubeera nga rights are inherent and not granted by the state. So tulina eddembe bwe tubeera twayise mu mateeka abakyala bennyini abampita nange mbeerewo ng'omugenyi omukulu nzijje tubeerewo naate ne batuuka ne beekyusa kyennyamiza. Kyongera kutegeera nti kituufu ddala rule of law temuliimu era amateeka abapoliisi bagakwata nga ebaagala kubanga tenti z'abantu ziggiddwayo, ebintu byabwe biwambiddwa, emmere abakyala gye baasuze nga bafumba eyiiriddwa na byonna ng'emubirabye ku kisaawe awo. Muganda wange naye gwe bamaze ne bata ow'ebyuma bwanika abantu abangi bamanyi nga Selector Devi abadde akwatiddwa afande Musinguzi naye bamaze naye ne bamuta kuba n'ebyuma babadde babikutte naye olw'okwogera nabo nabo bamaze ne babita ebyuma ebyo. So kusomoozebwa kw'amaanyi naye njagala kwongera okugumya bannayuganda naddala abantu b'e Busiro South. Tetwakoze mukolo guno ng'ekiruubirira tetwakulembeza na byabufuzi wabula mbeera z'abantu naz'abakyala. Naye ogubeera gufuusa omusango okuteekateeka omukolo lwakubanga ensi emanyi w'embeera nnyimiridde tetugenda kulekeraawo. Omukolo guno ngenda kuddamu nguteeketeeke mu wiiki bbiri okuva kati. Tugenda kubeera mu kifo kyekimu, tugenda kuddamu tuyite mu mitendera, tugenda kuteekateeka omukono nkiddamu, tuddemu tuwandiike baddemu batugaane buto. Naye neera mbadde nsaba IGP aveeyo atubuulire nti oba kyannaggomola nnyo era kirina bwe kyawandiikibwa mu mateeka nti okubeerawo obeera olina kyokkiririzaamu gufuuka musango era nga tolina wosobola kwekubira nduulo. Kati tugenda ku poliisi kwogezagana na poliisi kulaba nti ate ebyo byewambye abantu bibaddibizibwa kuzi waliwo ebintu by'abantu byebakutte ebibbo by'abakyala kati bufuuse buvunaanyizibwa bwange ate ogenda obbibanja ku poliisi noweebuuza lwaki bakoze ekikola bwe kityo. So nyongera okivumirira nga munnayuganda, nyongera okivumirira nga munnamateeka nti omulanga twongera kwekubira mulanga nga President His Excellency Kyagulanyi wagamba nti tetuteeka wansi bikolwa naye twongere tulabise ebikolwa by'abo abantu nti wadde omukolo gunnumye nnyo tegubaddeewo abakyala tebaguvuvu naye twongedde ne tulabisa kiki ekyo bulijjo kyayogerako ate nga tetugenda kulekerawo tugenda kgenda nakyo mu maaso. Nanze What did you expect 1,500 cost us what distance kuleta abantu kulekasanga abantu bebusiku bizinga kunaga omaze okuleka kyana makumi abiri eddwaliro libya teriri mu bitanda n'eryebuyego wakiri mu bitanda kigira nga Steiner yaŋŋamba ebyalaani nga buli kyalo tugenda tuwa ebyalaani bibiri. Waliwo abakyala bali bateeseteese okukuŋŋaana eri mu sayidi ya Kasange Entebbe. Okukuŋŋaana ono abadde bagenda kutabwamu abantu bangi nnyo naye engeri gye waliwo amateeka agafuga public gathering bano tebasoose okufuna olukusa. Tebawandikidde omuduumizi wa poliisi bo kye bakoze gyo akawungezi batukiridde DPC w'Entebbe. DPC w'Entebbe ye tawa olukusa ya public gathering nedda badde bateekwa okutegeeza omuduumizi wa poliisi si okutegeeza DPC w'Entebbe. Kati kye twasazeewo twabasabye mu buwombeefu bafune clearance oba bategeeze omuduumizi wa poliisi abawa olukusa
bagende mu maaso neki ne olukuŋŋaana gye bateekateeka okukola ki kibalina okulaaba bakitegeke mu ngeri y'okugoberera amateeka. Women who had organized a public gathering today at Kasanje in Entebbe Police Division, but they had not yet notified the Inspector General of Police. They were supposed to notify the Inspector General of Police in writing, and the Inspector General of Police was supposed to inform them also in writing whether to go ahead with their public gathering or not. But what they did last evening, they went and met the DPC of Entebbe. The DPC of Entebbe does not give clearance for public gathering like that. It is the Inspector General of Police. So we want to appeal to them, if they want their public gathering to go ahead, let them notify the Inspector General of Police, who will give them the clearance, who will give them the go-ahead to go on with their public meeting. Tukyagenda mu maaso n'ekikwekweto ky'okukwata abawoda abatalina ebisaanyizo ate Madam Wazaji? Omukolo mukuganye n'abantu mukuba mubagane. Tumukoleka interview. Tuna interview mukolo gw'abakyala ogw'olunaku lw'abakyala ennaku ezizaalika munaana ogwokusatu buli kimu kijja kuggwa, munammwe mujja kufa. Basaba gukyusibwe
gwali gwa nnaku z'omwezi nga 8 March ne basaba gukyusibwe nti pulezidenti yalina okukola omukolo yekka ku lunaku lutya olwo. Abakyala beeno ne balonda Ssekikozi nga alina okuba omugenyi omuki nga bakuza olunaku lwabwe ne basaba ennaku z'omwezi zibeddi za leero. Ekintu bwe kyabaddeewo bukedde nga poliisi ekoze eki ng'ekigaanya naye ng'olunaku lwabadde lw'abakyala ba NRM aba DP buli omu nga mukazi kati bagamba omukolo gubadde gwa Nuupu gwokka kijja kitya kuyimirizibwe. Emmere tugiridde nga tugwa ne mu ntamu wali wagutuukawo tulidde ennyama enkoko omukyala omubisi tubatutte ennyama buli kimu n'enku ne tutikka yambuka wali bafumbi bakyaliyo. Balulinnyamu egere tugenda kusanyukirako wa tugenda gavumenti ero gibalamu kati batuleke abakyala naffe tusanyukeko kubanga tubamba olunaku lumu lwokka mu mwaka naye olunaku buli lwe tulutegeka. Balulinnyamu egere batwagaza ki twakola ki abakyala twakola ki n'olunaku luno balulemeseza ate nga batulemesa ogwasooka ne leero batulemeseza kiki kye twabakola abakazi abakyala twakola ki olunaku lwaffe bano balinasere lubeerawo buli lunaku batulemesa tetulina kye tufunyeemu ensonga zonna lwajja sikusanyuka busanyusi neera batulemesa nga 14 batulemesa nga 8 batulemesa ne leero batulemeseza kiki kye batwagaza fe tunasanyukirako wa gavumenti tugifunyeemu tusanyukirewa batukoze bubi nafe abakazi batuleke tusanyukengako olunaku luba lumu lwokka mu mwaka. Tenti ebitebe ali abali mu kuzinga olina kazuula olunaku lubadde lw'abakyala temubaddemu bufuzi bwonna nti oba Nuupu oba NRM oba biki. Abakyala bamaze obudde bwabwe bakoze ebibagenda okwolesa babadde balina emizannyo balina katemba waabwe balina ennyimba olunaku lubadde lwalina kubeerawo nga 8 ne baluyimiriza ne bagamba lulina kubeerawo leero nga 23 abakyala ne beetegeka bangi emiruka girimu 4 kuliko Jandira Luwule Sokolo ne Kikalaala era badde bagenda kusooka kukumba kuva Jandira bajje nga bakumba bajje ku lunaku lwabwe nekyasinza otumalamu amaanyi ng'olunaku simanya lwaba Nuupu netulubaddeko kintu kyonna lubadde lwaffe bakyala abakazi tulina ennaku eyaffe etuluma abakazi balina ebyabyo badde bagenda okwaniraani Honorable Ssekikozi abakazi balina ennaku ebaluma mwafumbe emmere bulungi era nze boolaaya musirike nze bwe mulaba twasize bampadde mu apartment yakufumba twasize tufumba emmere nejja buli kimu badde bakifumbye ku makyemba zibadde zinaba kujja naye abantu bagudde mu mmere bagiyiye bagippe basirikale bagippe emmere abantu balidde enva mbisi enyama mbisi buli kimu kibadde kibisi okuleka amatugabadde gayidde n'omuceere n'emmere yonna abantu bagiguddemu era mbadde mpita maama Senninde ajje ku bulawungi atwetode kuba ngambye abakyala ndi kakiiko k'abakyala ndi sekuritale ngambye abakyala bonna bakwate kadi ze NRM bazizeeyo naye Ssekikozi oye tugenda mu obululu bamalezi Kompyuta wange ali muno mu mutwe ezzina lyange libadde muno mu kiwato kyokka kati nga ngitegekeddeyo okuyimba okuzina ebikwate n'ebintu byange byembadde ntegeka
byolese ebirime bijja tubyolese kyokka byonna bifiiriddeawo. Polisi bagambye eki? Wangi Polisi bagambye eki bwezze? munnange batugoba bugobi batugamba bugambi kututuba bukubi Soko tulage mu zina gye badde ogenda zinda mu mubaka. ezina ati njabalakayo kwata abantu okebbawa mmere bwagitutte Ifumba nga bulijjo bwe tugifumba era nejja bwe bukedde ku makya bwadde tebunna ky'okusooka ne batugamba nti enkya omukolo teguliiyo naye nga ffe twatandise dde okufumba nga tetusobola era kusazaamu nga tulina kufumba mmere ejje olw'ensonga ebikola byonna baabituwadde era ne tufumba ne tumaliriza ku makya bwe butuuse ng'olwo batuweera ddala ansi entuufu nti ebyomikolo tebiriiyo embe muveewo wano tetubaagalawo wano ssaawa 5 ze tubawadde muve wano naffe ne tugamba nti kale ne tukkiriza kati bwe tukkiriza tugenza okulaba nga patulejja ssaawa 5 patulo bwezze ne batandika okugumula abantu nga bagenda babagobawo muve mu kisaawe muveewo wano kati bwe bavudde waawo ne bajja eno gye tuli gye tufumbira bwe baze gye tufumbira naffe wabaddewo emmere eyidde gye tutandise okubabegera ne tubawa olw'obulungi esefuli emu ebadde ya bulungi esefuli ey'okubiri bwe bagituuseeko bagiguddemu bugwi bonna ne bagigwamu ne baleeta obuveera ne bagisenna yonna abantu ab'oku kyalo ne batwala emmere yonna ennyama ne bagigwamu ne bagisena yonna emmere endala batutta embisi enkuba ziyodde ne bazitwala
Mchele omubisi bagututte, buto babitutte, buli kimu bakitutte. Bagenze babyegabira amazzi ne bagatwala. Ebintu byonna babitutte. Kati ffe bwe tutyo omukolo bwe gutambudde naffe tetumanyi mbeera ki. Polisi yote yetwalidde ku mmere. Tetugiwadde ku mmere. Tetumanyi lwaki tubalinze bajje nabo batusabe emmere nga bo tebava ku mmotoka zaabwe. Tebatubulidde kintu kyonna lwaki bazingako kubanga ffe tuli bafumbi bufumbi. Ffe tuba ku kimu mmere kusaavinga abantu. Ebisigadde tetubibeerako. Ffe tugendera ku puroguramu gye baba batuwadde. Ebisigadde tetubifaako. Amannya nze Joyce kwagala. Yaba netuyongoose wano. Idde ku mmere. Tetugiwadde ku mmere. Tetumanyi lwaki tubalinze bajje nabo batusabe emmere nga bo tebava ku mmotoka zaabwe. Tebatubulidde kintu kyonna lwaki bazingako kubanga ffe tuli bafumbi bufumbi. Ffe tuba ku kimu mmere kusaavinga abantu. Ebisigadde tetubibeerako. Ffe tugendera ku puroguramu gye baba batuwadde. Ebisigadde tetubifaako. Amannya nze Joyce kwagala. Ifumba nga bulijjo bwe tugifumba. Era nejja bwe bukedde ku makya bwadde tebunna ky'okusooka ne batugamba nti enkya omukolo teguliiyo. Naye nga ffe twatandise dde okufumba nga tetusobola era kuyisazaamu. Nga tulina kufumba mmere ejje olw'ensonga ebikola byonna babituwadde. Era ne tufumba ne tumaliriza ku makya bwe butuuse ng'olwo batuweera ddala ansi entuufu nti ebyomikolo tebiriiyo. Muveewo wano, tetubaagalawo wano, ssaawa 5 ze tubawadde muve wano. Naffe ne tugamba nti kale ne tukkiriza. Kati bwe tukkiriza tugenza okulaba nga patulejja ssaawa 5. Batulobwezze ne batandika okugumula abantu nga bagenda babagobawo muve mu kisaawe, muveewo wano. Kati bwe bavudde waawo ne bajja eno gye tuli gye tufumbira. Bwe baze gye tufumbira naffe wabaddewo emmere eyidde gye tutandise okubabegera ne tubawa olw'obulungi. Esefuli emu ebadde ya bulungi. Esefuli ey'okubiri bwe bagituuseeko bagiguddemu bugwi. Bonna ne bagigwamu ne baleeta obuveera ne bagisenna yonna. Abantu ab'oku kyalo ne batwala emmere yonna, ennyama ne bagigwamu ne bagisenna yonna. Emmere endala batutte embisi, enkuba ziyodde ne bazitwala. Mchele omubisi bagututte, buto babitutte, buli kimu bakitutte. Bagenze babyegabira amazzi ne bagatwala. Ebintu byonna babitutte. Kati ffe bwe tutyo omukolo bwe gutambudde naffe tetumanyi mbeera ki. Polisi yote yetwalidde ku mmere. Mmere bagitutte